Katamba leero mama amusse sinakindi bayinza okusala ssente ze ez'omwezi omulamba gwonna n'atafunako wadde 10 ali mu kwaziirana simanyi mukazi wattu oba agenda kubite byatya oba yabiterezza atya oba agenda kukola atya naye kankwe katandike naawe muwe ku magezi oba w'obanga ggwe kino kituuse ku ggwe oyinza kukola otya mu budde obwo naye nga mukwano tugenda mu katambi ate nsooka okukwanirizaako wano ku YouTube channel amanya amagi nga bulijjo ate nga mukwano omulabi wange nkubuuzaako nti wasiibye otya obudde bwonna vidiyo eno bwekutuukiddeko teweerabira nti eno channel tuyisaako ebyabankuba kyeyo era omupya mukwano gwange channel obanga ogimpaidde ka subscribe n'okoonako naawe ku kadde channel tugenda kukuyiwa gwe angoberera bulijjo weebale nnyo weebalire ddala katugende mu katambi naye teweerabira kuteesa banamwe leero lunkeeredde mama nakangubi leero wakunzita mama buno nayozeza obuntu bw'omwana bwe buti nga bweru bwe buti bugasemu ekiteeteeya kino mukiraba kati bufaanaganye bwe buti ngezezaako okuyiwa mu Rolex biganye banama mama nakangubi agenda leero mugambe ntya mutandike ntya ndowooza mulaba mbadde enjoza bwe buti bwe bufaanaganya manyi saagala kwawula ngoye kati bino ebiteeteeya bipya bibayambala kwedi mbadde sibyoza nga simanyi biva mu langi mama iriza obagaana akaseera kano nga kakutuuseeko osooka n'otula n'okwata ku mutwe n'osooka n'omenya engeri gy'ogenda okubikebya nga tegiraba naye obugoye buno sisita ono oba ensobi yonna yonna bwetuukangawo bwetyo ng'omikisinze olugoye lwonna mu ngoye enjeru ne zituula kkala ky'oba osooka okukola kwe kuggyamu amazzi gonna n'okwata engoye ezo n'oziteeka oba olina ebbaafu oba baketi n'oziteekamu n'oziyuwamu Rolex ng'awera yiwamu Rolex nga mungi ozireka awo okumala essaawa nga 2 oba 3 ng'ozinnise Uganda wali onyiseeko ku ngoye n'oteekamu omo n'ozinnika kati bwe ziyiwemu buyinyi Rolex toteekamu mazzi ziggyeemu amazzi yiwamu Rolex nga mungi ozirekemu okumala essaawa nga 3 oba 4 then awo olyokoddemu oziteeke mu mashiini oteekemu amazzi ate oyiwemu sabbuuni era nga mungi sabbuuni ono atali Rolex oyiwemu nga mungi ozooze mukama ayinza okusaasira kale eyo n'egaamu kala esobola okuvaamu n'obwoza ne buddamu ne butukula bulungi kuba Rolex oyo ajjamu ebintu ebyo bw'oba ng'omunyise bw'ozoza ne zigaana zinyike yiwamu Rolex nga ye mungi sente ziriwo banaddamu ne bagula endala ne bagula Rolex endala okusinga okusala omusaala gwo so tugezeseeko I don't know sista waffe ayinza okuba nga simanyi na bwe yakoze mukazi waffe simanyi bwe yakoze simanyi bwe yabitereeza naye waba nga yagudde ku boosi we nga boosi bano abatwala nnyo ensonga n'ayomba n'akiremerako okutuuka okutema omusaala ayinza okuba boosi yakitegedde naye olugoye olwa yero olugattoota n'engoye enjeru ekyo nakyo kibeerawo naye nga baganda bange bankuba kyeyo njagala okubabuulira gwe agenda okuba nga mukwano oli bukweteekateeka kadde kano ogenda ku kyeyo engoye enjeru zooze binangoye enjeru zokka togattamu olugoye lulala lwonna wadde togenda kuyiwamu Rolex oyinza okugamba kasa sigenda yiwamu Rolex kandisubiremu luyinza okuba luvaamu kkala bw'otuuka ku boosi nga muyombi ng'alina empisa embi mukwano ayinza okutema omusaala gwo gwonna oba ofuna kyenda oba kakadde zonna n'atakuwa 10 naye bw'obeera ku boosi nga ebintu byabikwata iza ayinza okugamba kale ayinza okunenyaamuko awo naye n'atakituwaala nnyo kasitoma n'akivaako naye obugoye bw'omwana oyo atalabika bebi bungi
sister Mukama akusisinkane yonna gy'oli, omukono gwe gukusisinkane, buli kimu kibe nga kitambula bulungi. Ekisinga okuluma kwe kukola ensobi emu ne bakusala omusaala gwo gwonna. Ng'omwezi ogukozi n'okola ensobi ne bakusala omusaala gwo gwonna, ate bw'otuuka ku bboosi atayagala kusasula. Bw'otuuka ku bboosi nga ssente zimuluma, aba alabanga opportunity. Naye nga byebyo naye nga baddiyabi bambi tugezeeko okuba nga engoye zino tuzaawula. Engoye enjeru totawaana kukwenyakwenya nti kammale gafuulamuko olugoye olulala, tokigeza totawaana. Totawaana mukwano, yadde togenda teekamuko ezo engoye zooze zokka. Olaba ne muzina engoye endala ezitali njeru. Kati mulimu engoye kangeze nga za red nga zivaamu eddagala lya red, oyinza okuzitabikamu engoye endala era nazo ne zifa. Ne ziyingiramu olukale olwa red olwo. Kati bw'otuuka ku bboosi eyeerondalonda, engoye zino tulina engeri gye tuzigradinga nti white ayozebwa yekka n'omuteeka wali. Kati bw'ojjamu ezo engoye eza white, waliwo z'olonda ng'olaba nti era nazo tezivaamu kkala. Nazo n'ozizaamu, n'olaba eza bbulaaka nazo z'ozoza, naye ng'obudde oluusi tetubuyina. Obudde oluusi tetubuyina naye kale gezaako eza white, kale white. Kubanga oluusi oyinza guno gukulinda, guli kukulinze, kiri kikulinze, naye kale eza white gezaako okuba nga ozaawula. Tezigatta mu ngoye endala. So, kyekyo baddiyabi nabateereddeyo ku vidiyo eyavuddeko eyo ndowooza. No, eri waliwo yasoose yabadde ani. So kyekyo bamikwano. Naye nina ekibuuzo kye nabuuzizza saawulidde nga mukiddamu. Sinnalaba nga mukiddamu, kiri mu vidiyo eno kwebbiridde naye kale badiya bange abalungi mwebale kubeerako nga mugoberera. Mukama abanjagalire nnyo mwenna abalayikinga, abakomentinga, abasheyalinga. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mmwe jasino nti mbaagala nnyo naye Mukama Katonda yansiba okubaagala kubanga ye yatutonda. Yatutonda. So Mukama abanjagalire abalungi. Tusinkane mu vidiyo eziddako. Bye bye.